Your number one global network. As His Majesty fills the earth, is the Lord who breaks every chain. There is no other God, Jehovah. There is no other God. As His earth, is the Lord who breaks every chain. The voice He speaks is like a thunder. The Lord is over. Hallelujah, hallelujah. Twebaza Katonda, Musumba Kabuye, thank you very much. Okubeera nti otuwadde akabanga kano okujja okubuulira ekigambo kya Katonda. Njagala kwebaza mwenna abooluganda abali ku cyberspace. Mwebale kubeerako kujja kuwulira kigambo kya Katonda. Olwaleero lunaku lwakuna era tuzze nate okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Abali ku Facebook mbaniriza nnyo bannanga abooluganda. Mwenna gye muli gye muwulirira ekigambo kya Katonda gye muloginze on. Twebaza Katonda abadde omukisa gw'okukiwulira. Kubanga omuntu bw'awulira ekigambo kya Katonda ng'alyoka akyusibwa mu mutima gwe. Olunaku olwaleero mbagambye lwakuna tujja ne twogera mu lulimi olwaffe olw'Uganda. Abaluwulira Oluganda jjo twabadde twogera mu Luzungu naye nga tuyigiriza ekigambo kye kimu. Mbaniriza nnyo mu kaseera kano mbadde mbasaba mufune ebitabo byammwe we muwandiika bulijjo, mufune ekkalaamu zammwe. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa bingi nnyo ku mutwe gwe tugenda okuyigako. Omutwe guno guli so sensitive nnyo 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 nti abamu balina ebibuuzo, abalala baagala okuyiga okutegeera, abalala bali ekintu kino tugenda okwogerako bakiyitamu naye nga tekyavaamu bulungi, naye nga ffenna tuyigira wamu oluvannyuma lw'okumala okuyiga okuva mu kigambo kya Katonda. Kaakati nga tugenda okutandika, njagala musheyalinge, muyite bannammwe bajje bawulire ekigambo. Ate twagala okwebaza Diaspora TV etuwadde omukisa gw'okubeerako ku TV eno ya Diaspora, ekola omulimu mulungi mu community yaffe n'ebeera nga egabanya ebintu byonna eby'enjawulo. Mukama mulungi abooluganda abali eyo. Olunaku olwaleero tubabuulidde tugenda kwogera ku mutwe ogugamba okugoba, divorce, okwawukana mu bufumbo. Tubadde tuzze tukiyigiriza. Taata tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde okujja mu maaso g'okuyiga ekigambo kyo. Tutunuulidde ggwe omutandisi era omumaliza w'ebintu byonna. Ggwe wateeka obufumbo okuva mu ntandikwa n'ogamba nti okuggyako olw'okukakanyavu bw'emitima gyaffe tewandibaddewo okwawukana. Naye tujja okuyiga okuva mu kigambo kyo tusobole okumanya ekyo kye watandika era tusobole okutambulira mu kigambo kyo. Bikkula okutegeera kwaffe n'okumanya kwaffe okusinziira ku kigambo kyo nga bwe kigamba. Tufune okubikkulira okuva gy'oli. Pawulo agambye kyenva sirekaayo okwebaza nga mbogerako mu kusaba kwange mulyoke mumanye obulungi bw'ekisa kye kiri. Era twebaza olunaku olwaleero ono Katonda eyatutanda atuwadde okutegeera. Agambye nti ayagala abantu bonna okusooka okulokoka n'okumanya amazima. Olwaleero Mukama tukwebaza olw'abantu bonna gye bali okuva nga bawulira. Taata obawa amagezi, obawa okutegeera. Buli anaalooginga ku mukutu guno aleme okusigala kye kimu. Era twebaza nga tuyita mu linnya ly'Omwana w'omuyika Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda abatuwuliriza, nkomyewo nate amannya n'eddoboozi Godfrey Ssempeebwa Mubiru nga ndi ne mukyala Mubiru mu byuma wano. Yali mu byuma, kati twebaza Katonda ekiseera kyatuwadde nga tugenda kwogera ku kigambo ky'okugoba oba divorce. Emirundi mingi tubadde tuyigiriza ekigambo kino nga tukyogerako era tukyakyongera okukisomesa. Ng'ekibuuzo ekibuuzibwa mu masekkati gaffe kiri ekibuuzo. Omukristaayo wangi
kati njagala tuterezeemu awo kuba kugoba kubanga oba odivosinze kuba kugoba omuntu aba akugobye n'akugamba nti nkukooye omukristaayo ekibuuzo webala nnyo musumba kabuyo ku verifyinga kibuuzo ekyo omukristaayo asobola okugoba mukyala we oba omukyala asobola okugoba omwami we kyekibuuzo ekiri mu ddiiro kyetwebuuza kati omukkiriza eyakkiriza Kristo asobola okugoba mukazi we oba omukyala we eyakkiriza Kristo asobola okugoba omwami we kyekibuuzo kyetuzze twebuuza abamu baganda baffe kyebeebuuza nga baagala okumanya naye kati bonna abali omwo kati twagala tutunulire ebyawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa y'endabirwamu yaffe etulaga okugoba kuno lwaki kwajja lwaki kwatandika kwavaawa omuntu atuuka okugoba kati twagala tumanye nti obufumbo buno okuva ku lubereberye Katonda engeri gye yabukola tewaaliwo ki kugoba okuva ku lubereberye engeri Katonda gye yabukola temwalimu kugoba ate kati njogera eri abalokole abakkiriza Kristo kubanga luli bwe twali twogera twagamba nti olina kubeera kusooka kuba mukkiriza n'olyoka oyingira ki obufumbo olw'okuba oyina by'oyagala okwewala amiina oyina by'oyagala obulamu bwo butambuliremu kati ekibuuzo kyekyo ekijja ne tubuuza abantu abalala ne babuuza nti omukkiriza asobola okugoba mukazi we oba mukazi we ye okumugoba abatuwuliriza olunaku olwaleero twogera ku kigambo kino kiri so sensitive muyinza okuba nga oli eyo ng'owulira naye nga okiyitamu tetwagala kusazisa musango era tetukusalira musango naye tuleeta okuyigiriza kuno ffenna nga tujja okuyiga engeri gye tuyigamu tuyiga okuva mu byawandiikibwa biki gye byogera gye tuli kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli ffe tetwogera eri byawandiikibwa ebyawandiikibwa bituyigiriza ffe abakkiriza okukola kye bigamba oyinza okuba eyo nga ogwo kiyitamu naye tetukusaliza musango kati katweyongereyo tulabe mbadde mbagambye nti okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe bwe tutunuulira obufumbo buno obufumbo bwatandikibwa Katonda ye yabutandika era omukkiriza yenna bw'akkiriza Katonda ng'agenda okuyingira mu bufumbo muno mulimu amateeka g'atambuliramu okubeera ng'akola ki obufumbo bwe buluŋŋamizibwa mu butuufu amiina kyetuva tugamba nti omukkiriza yenna bw'asalawo nga omuntu n'ayingira mu institution eno ey'obufumbo nga mukkiriza asobola okuluŋŋamizibwa nga endabirwamu yaffe byebyawandiikibwa we bigamba n'asobola okutambulira mu bufumbo obutukuvu kubanga ffe tetuli nga basawo baganda abalina bagiyita batya bagiyita code of ethics gye batambulirako bwe basobola okukola kyonna kye baagala
ffe tuli bakkiriza tebaba abasawo baganda Baba traditional they basawo tradition kati nze njogedde mu gundi yaffe Sister Frida Sister Frida okukikunyonyola bulungi but traditional rulers tebaba abasawo baganda but traditional baba abakulu b'ebyalo okay okay abakulu b'ebyalo okay abakulira ebika yesu basawo omanye oluganda luno luzibu nnyo kati abakulira ebika balina ennono zaabwe nga we bakola ki bwe bakola naye ffe ennono eyaffe tulina kuddayo muki mu byawandiikibwa ebyawandiikibwa bye bitulaga kye tuli ebyawandiikibwa bye bituwa olugendo lwe tulina okutambula luli twalaba ekigambo kino kugoba oba kwawukana nti kigambo kikulu nnyo eri mu bufumbo era bw'okyogerako abantu abamu abakiyitamu bwe bati oluusi kibamenya emitima naye ekigambo kino okwawukana Mukama Katonda si ye yakiteekawo naye bayibuli etugambye nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe Musa kyekyo lwaki yakitandika bw'ogenda n'osoma ne weetegereza bulungi nnyo n'otunuulira ekigambo kino eky'obufumbo bwe baali Yesu akyogerako baakimubuuliza mu kubuuza kibuuzo n'alyoka addamu ne ansa ng'ayogera ku ky'obufumbo tugenda kulaba mu byawandiikibwa era ne bw'otunula mu batume n'ebbaluwa za Pawulo nga bazoogerako era kyajjanga kibuuzo kyogezaako gamba nti ekigambo kino eky'obufumbo newankubadde Katonda yakikola okuva ku lubereberye n'agamba nti omusajja tekimugwanira kuba yekka kamuteerewo omubeezi newankubadde yakikola bwe kityo naye ekitabo kino ekya bayibuli kyekulungulira ku muntu omu ye Yesu Kristo kiraga Kristo ono lwaki kiraga Kristo ono kitulaga obutonde bwa Katonda bwe yatonda omuntu engeri omuntu gye yagwa n'omukumununula okuva mu kugwa okwo kwe yagwamu ng'omuntu kati kyekiva ekitabo kino kyekulungirira ku muntu ono kubanga omuntu ono yatulaga obwa Katonda kati tekyekulungulira ku bufumbo newankubadde nga Katonda yateekawo obufumbo naye mu ngeri y'okubanga okunyonyola obufumbo kijjanga bibuuzo eri Yesu kyajjanga kibuuzo abasedukaayo n'abafalisaayo baleetanga bibuuzo ate ng'ebibuuzo bijja mu ngeri ya kukemebwa kati ate mu bbaluwa za Pawulo mu bbaluwa z'abatume era nakyo kyajjanga kibuuzo bwe tunaagenda nga tweyongera tujja kulaba mu bbaluwa za Pawulo eri abakolinso nakyo kijjanga kibuuzo kati bwe kijjanga ekibuuzo gye naye nga tewaliiwo subject oba ssomo liriwo lisomesa ku bufumbo kyetuva tugamba bwe tuti nti teri mu kristaayo teri bufumbo bwa kikristaayo wabula omukristaayo mu bufumbo omuntu abe asooka kuba mu kristaayo n'alyoka atambuza obufumbo buno oba enkolagana eno ya munne mu bufumbo ng'amaze kutegeera Kristo ono then obufumbo ne bulyoka butandika mu ngeri y'okuluŋŋamizibwa nga Kristo bw'alokodde omuntu ono n'amuyigiriza okutambula olugendo luno olw'obulamu ekyo kikulu nnyo kyoyogeddeko n'ogamba omukristaayo asooka kuba ki
kuba bw'ayongerayo agamba nti naye okuva ku lubereberye kyali bwekityo nowadays ng'ate ffe tumanyi bayibuli tumanyi ekyokukola nga bayibuli begamba lwaki ate bagenda mu maaso n'okukola divorces ate era ne baba nti beegatta n'okwegatta mu kanisa ne bagenda mu kanisa zaffe ez'abakristaayo ez'abalokole pentekosto ate era ne baba nti ne bakola ki tusazeewo okutwala ekiro ky'obukakanyavu bw'emitima okusinga okutwala ekya kristo. Amiina. Mukyala Mbiru, mukyala Mbiru alina kyagala. Anti tuli mu ssomo, tuli mu kusomesa, tuli mu kusoma, ffenna tusoma, ffenna tuyiga. Omuntu gw'ayinza okubala ng'amanyi nga gwe omubala ng'amanyi nga gwe omubala okumanya ayinza okuba nga tamanyi ku diguri gwe gy'oyagala amanyireko. Kyetuva tuddayo, kyetuva tugamba nti kirungi okusomesa abantu. Ebiseera bingi nnyo kanisa tezibadde nnyo n'amasomo gasomesa muntu. Kubanga ekigambo kino eky'obufumbo kyetaaga omuntu okusomesebwa nga tannabuyingiramu, ne bw'aba buyingiddemu asobola okuddayo. Naye era abantu basigala emitima gyabwe emikakanyavu tuwawaliza okusomwa. Naye nga kyandibadde nti omuntu bifo nga tannayingira mu bufumbo abadde yeetaaga okumanya kimutwalira ky'okubeera ne munne. Ye nga ye omukristaayo kimutwalira ki? Kubanga bw'otuukyogera bwogezi ku kigambo kya bufumbo. Naye naffe mu bulamu obwa bulijjo naffe tulina we tukola ensobi ng'abantu. Naye ekirungi nti ye tulina omuwolereza ye Yesu Kristo. Yokaana agambye nti omwana omuto bw'oyonoonanga tulina omuwolereza. Kitegeeza ki? Nti ekibi kiri eky'obutakkiriza Mukama yamala okituwangulira. Kati bwe tuyingira mu bulokozi muno tutambula olugendo olw'okuyigirizibwa. Kati ekyo kitwala eri omuntu ayagala okuyigirizibwa yeewaddeyo n'atandika okutambula olugendo olw'okusomesebwa. Tetusobola kkaka bantu, wabula abantu bwe bayingira mu kusomesebwa kuno ne batandika okutambula mu kusomesebwa tuwangula, wadde nga kiri ku bufumbo. Naye ne ku bulamu bwa bulijjo si twetaaga okuyiga Kristo ono gwe twakkiriza, n'okuba nti bwe tumala okuyiga ebikolwa byaffe biba bireflectinga oyo gwe twakkiriza. Amiina. Oyinza okubeera eyo ne weebuuza nti lwaki twogera ku kugoba oba ku kwawukana oba ku divorce naye ate tuleeta Kristo. Ekituleesa Kristo nti tuli bakkiriza tetusobola kwawula Kristo ku bulamu bwaffe bwe tutambuza bw'oba engeri yaffe gye tutambulamu, kubanga Kristo mwe tweraba mwe tutambulira. Kyekyo lwaki mugenda kuwulira Kristo mungi nnyo nga twogera ku ky'obufumbo. Kubanga obufumbo equation eri nti ekibuuzo kiri nti omukristaayo ayinza okunoba oba ayinza okugoba oba ayinza okudivorcinga. Kati okusoma amasomo gali nti omukristaayo mu bufumbo omukkiriza eyakkiriza Kristo ng'omulokozi we mu bufumbo. Kati njagala bazaayo nga bwe mbadde mbagamba nti ebibuuzo bino byonna byajja naye mu kuddamu ng'addamu ki? Addamu answers zino nga zikwatagana n'ebyobufumbo. Katugenda kutunulira ebyawandiikibwa ki kye bigamba. Tugendagenda mu Matayo 19 essuula ya 3 n'eyokuna gye tusooka okugenda okusoma. Agambye atya? Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. Ekyo kyali kibuuzo. Mukiwulidde? Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema ate baali tebaagala na kumanya nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. Ekyo kibuuzo. N'abaddamu n'abagamba nti temusoma nti oyo eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. Oyo eyabakola olubereberye okusookera ddala
yali addamu ekibuuzo kyekyali kimubuuzizza. Mu kuddamu ekibuuzo wa gye yabazzaayo ku lubereberye nti oyo yabakola omusajja n'omukazi temumanyanga. N'abaddamu n'abagamba nti temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. Kiki kye tulaba wano? Tulaba Yesu ayogera gye bali ng'abazzaayo ku lubereberye. Amiina. Yesu ye mutandisi w'obufumbo buno bwe twogerako, ye yabukola. Tekwali kulowooza kwa mwana wa muntu, okwo kwali kulowooza kwa Katonda. Ye yatandika, ye dizayina w'obufumbo buno. Kati bw'aba budizayininze atuwa ekitabo kye tusomamu okutegeera Bayibuli, okutegeera obufumbo buno gye bwakola, gye bwava. Kati bw'oba nga oli mukkiriza nga ggwe omukkiriza ali eyatuuliza olunaku olwaleero, bw'oba oyagala okumanya ekikwatagana n'obufumbo olina kuddayo wa mu kitabo kino, mu manyo, ogisome otegere. Bagenda ne batuwa wano kambagerezeeko, ne batuwa manyo z'okuteekako TV. Naye olw'okuba gwe olina limooti yo, ojja buzi n'oteekamu amanda n'ogamba ki on n'ogiteekako. Naye remember, bayina engeri gye badda kudirectingamu okulaba bw'olina okusettinga up TV eyo. Kiba kikwetaagisa okusoma ki manyo eyo. Kaakati bw'olaba wano Yesu yali abazzaayo ku ntandikwa okubalaga nti obufumbo buno butambula bwe buti, bw'operatinga bwe buti, okubeera nti omwami n'omukyala mutambulira wamu. Tulaba wano abagambye bazze kizenga kikemo. Kizenga kikemo. Kizenga kibuuzo naye nga kikemebwa. Naye Yesu n'abazzaayo nate ekigundi kyabadde abuuza katulusome lwonna tukkirire. Yeena tujjabadde ŋŋenda. Tukkirire nti yabazzaayo ku lubereberye okubalaga. Abalaga ki? Abalaga ono omutandisi w'obufumbo buno nti ku lubereberye mu ye mu mayindi ye temwali mu kwawukana. Mayindi atulaga tukkirira nti kale tukatusome ku olwokutaano n'olwomukaaga. N'abagamba nti omuntu kyeyavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Olw'omukaaga, obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kyeyava yeegatta wamu n'omuntu omuntu takyawulangamu. Kyeyagatta wamu n'omuntu takyawulangamu. Olugamba mbadde ndukyayi. Kyeyagatta awamu omuntu takyawulangamu. Kiba kitegeeza ki? Atugambye nti omuntu kyavanga alekaani kitaawe ne nnyina ne beegatta neki ne mukyala we ne bafuuka omuntu omu. Omuntu omu kiba kitegeeza okwegatta sexually. Kyekikola ki? Kyekitegeeza omubiri gwegatta n'omubiri ne gufuuka omuntu omu. Ekyo kyekikola ki? Kyekitegeeza. Bw'ayongera nti Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takigattulanga. Kiba kitegeeza nti enkola gye yakolamu obufumbo buno omuntu tajjanga n'ajjawo enkola eyo. Enkola eyo esigala nga nkola. Kiba kitegeeza nti mu mayindi ya Katonda temwali ki? Temwali mu kwawukana. But ekyo tekigaana bantu kwawukana olw'okuba yenkola ya Katonda. Kati omuntu bw'ata followinga nkola ya Katonda kyekiddako kuba kwawukana kubanga tafollowinze. Era n'ekirala ekisinga otutawanyanga abakristaayo nga tetunnagenda mu bufumbo bwe buteetegeera ki kye tuli mu Kristo ffe nga omuntu omusikinoomu nti omuntu ono gwe nakkiriza simutegeera lwaki nalokolebwa ki kye yankolera
oba kikyayinza okukola munze n'okuyita munze oba kiki kyeyankolera kiki ffenna kye yatukolera kuba obulokozi bwa ffenna kiki yakolera obulokozi buno eri omuntu nekikyayinza okukola okuyita muffe kikyakola okuyita muffe n'okukola okuyita muffe kati bwe tutaba na bibuuzo ebyo oba bwe tutasomesebwa ne tufuna kutegeera okwo ebiddirira bye bino bye tulaba ani Musa bye yakola nti olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu era kyekimu nti enjiri ebuulirwa abantu ne bagikkiriza abalala ne bagigaana lwaki bagigaana lwa bukakanyavu bw'emitima emitima gyabwe giba kyova olaba nti buli bwe tukakanyala emitima tuba tuwadde sitaani ebbanga okutunyigiriza. Amiina. Tuwa sitaani ebbanga okutunyigiriza. Katusome olw'omusanvu owulire bw'agamba. Olw'omusanvu atugambye ne bamugamba nti kale Musa kyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe. Babuuza kibuuzo. Ne bamugamba nti kale Musa kyamulagiza ki okutuwa ebbaluwa okwawukana alyoka. Era olaba kiki kibuuzo agenda obbaddamu naye bwe yali abaddamu wano yali abaddamu okusinziira ku ye mu kiseera kye yalimu. Singa teyabaddamu nga mu kiseera kye yalimu kyandibadde tekiggwaayo mu kutegeera. Tugenda kulaba ebyawandiikibwa wano yabazaayo. Obadde olina kyagala okwogera nti yabaddangamu kubanga yali mu biro by'amateeka yali afugibwa mateeka yazaalibwa mu biro by'amateeka yabaddamu okusinziira ng'amateeka ga Musa bwe gaali era bwe yabaddangamu yali tasobola kubaddamu ng'asukka amateeka nga bwe gaali naye yalina okubaddamu era kyova olaba yasooka kubagamba nti temumanyangako temumanyangako kuva olubereberye nti yabakola omukazi n'omusajja bw'atyo bwe yakikola. So kiba kitegeeza nti nga bwe baakwata amateeka ga Musa byonna byalimu lubereberye yalimu kati baali tebasobola kubuuka lubereberye ne bajja mu Exodus ne bajja mu kuva ate ne bagenda kyava olabaga nti before nga tonnasoma kuva sooka oddeyo ku lubereberye otegeere lubereberye kiki ekyalimu mu butonde olyoka ojje mu kuva. Yekiva kitutwalira ngaffe abakristaayo okumanya okusoma bayibuli eno nti nga tonnaba konkludinga kintu kyonna kiri mu Deuteronomy oba Leviticus sooka oddeyo ate ojja osome lubereberye kuva kyamateeka ti lwaki mu lubereberye tewaali divorce mu lubereberye Katonda yakola ng'omuntu talina kuwaawukana na muntu then kyekyaddako kati bw'osoma lubereberye n'olumalako n'olyoka ojja otuuka mu kuva okulaba lwaki Musa ateekawo amateeka gano kati Yesu yabaddamu okusinziira ng'amateeka bwe gali nga Musa bwe yawandiika ekitabo ekyo. Amiina. Kati bw'otunuuliramu wano Yesu yali abayigiriza yabazzaayo mu ntandikwa okuva ku Musa ku bannabbi ng'abayigiriza kubanga okuyigiriza kwa Yesu Kristo bwe kutyo bwe kwali n'ababikkulira okutegeera kw'ebyawandiikibwa ng'ebyawandiikibwa bikola bwe biri. Amiina. Kati kuba tuli ku kiri abagambye nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyava awandiika ebbaluwa. Kati ekibuuzo mukyala kalungi kye tukyaliko ekibuuzo lwaki kati kubanga akkirira asoma awo lwaki agaye nti naye olw'obwenzi bwe tukkirira abuuza lwaki tugende ku lw'omunaana n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Kati abalaga nti okuva ku lubereberye si bwe kyali era si bwe kiri mu mayindi y'omutonzi teriimu kigambo kukola ki kugoba naye eri atuwuliriza
bw'owuliriza ekigambo ekyo ng'okiyitamu oba wali okiyisemu tekitegeeza nti osalirwa musango wabula tuli mu kuyiga okumanya nti bwe kiba nga kibadde kigenda omwoyo oyo gugenda gweyongera gulina okufa ne tuddayo ne tuyigirizibwa. Amiina. Omwoyo gw'okwawukana ogwo gulina okuvaawo tuddeyo ng'abakristaayo tuyige ngeri ki gye tuyinza okubeera ne bannaffe mu bufumbo ne mu bulamu buno obwa bulijjo engeri gye tusobola okuba nti tukola ki tukolagana. Amiina. So n'abagamba nti naye mu lubereberye si bwe kyakola ki naye olw'obukakanyavu bwaki bw'omutima olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe obutaagala kukkiriziganya ku ekyo kubanga endabirwamu yaffe bye byawandiikibwa. Lwaki byawandiikibwa? Kubanga byawandiikibwa bye bitulaga omuntu ono gwe twakkiriza. Omuntu ono yani omuntu ono ye Kristo. Ebyawandiikibwa bino muntu. Amiina. Naye yabiwandiika okutulaga embala ye bweri neki kyetuyinza nekyetuyiga okuyita mu ye okufuna embala ye. Yensonga lwaki tuddayo ng'abakkiriza abalokole mu bufumbo abakkiriza Kristo kyetuliko olwaleero. So kati olw'obukakanyavu bw'emitima Musa abawa ebbaluwa naye nga si bwe kyali. Tekitegeeza Musa bwe yalabanga emitima gyabwe emikakanyadde n'abaga nti kati mukolenga bwe mukola mutya bwe mwagala naye mukikole na decent way mubawe ebbaluwa bagende. Ate bwe tutunulamu tulaba Yesu ayigiriza engeri gy'abayigirizaamu yabalaga nti obufumbo bulimu amateeka bulimu n'ekisa ng'abayigiriza kubanga mu biro bye yali asomesezaamu byali by'amateeka. Kuba bwe tweyongerayo mu kusoma awo bwe tugenda mu Bagalatiya nnya agenda kutulaga kati soma tumale okumalayo luno olw'omwenda tulyoke tulabe lwaki ayogera nabo. Olw'omwenda abatulaba tuli mu Matayo 19 tuli ku lunyiriri olw'omwenda. Era n'abagamba buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo anaawasa agobeddwa ng'ayenze. Kati lwaki akola statement ezifaanana bwe zityo? Kubanga olwo ali ku bantu abakwasi b'amateeka webale nnyo olwo ayagala okubalaga ng'etteeka bwe liri kubanga mujjukire nti yazaalibwa mu biro by'amateeka era yali afugibwa amateeka. Ne bwe tuddamu ne tusoma Abagalatiya 4 ajja tunnyonnyola lwaki. Bagalatiya 4 asoma bw'ati atugambye naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka. Yazaalibwa ng'afugibwa amateeka olwo akola ki? Abalaga mu Lwokutaano n'agamba nti alyoke abanunule abaafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Kati mu mateeka twali oba baali mu biro ebyo baali tebasobola kuba baana olwokuba baali bafugibwa amateeka. Amiina. Naye kyeyava ajja mu biro by'amateeka asobole okununula abaali mu mateeka olwo aleeta obulokozi olwo aleeta enkola empya ey'okununula omuntu. Kati kiba kitegeeza nti twali tetusobola kufuuka baana nga tukyali mu mateeka. Kubanga kyekyamuleeta okusobola okununula abaali okuzaalibwa mu biro by'abamateeka naffe abataali tumanyiddwa ffenna tulyoke tufuuka abaana. Amiina. Kati ensonga lwaki bwe yali addamu ebibuuzo bino yali abiddamu okusinziira ku mateeka kubanga baali mu biro by'amateeka ga Musa. Amiina. Ate ng'amateeka ga Musa n'obunnabbi byali byogera ku Kristo. Kyava yagamba nti no sajja kudibya amateeka na bunnabbi wabula najja okubituukiriza. Kati abituukiriza atya ng'atubuulira engeri Katonda gye yatonda omuntu ono n'engeri gy'alina omuntu ono okutambuzaamu obwa Katonda nga muntu. Kyava abazzaayo ku lubereberye olwo abaluŋŋamya abaga nti newankubadde Musa yateekawo etteeka lino naye lwali lwa bukakanyavu bw'emitima gyammwe. Kituyigiriza kifa aboolwaleero nti buli lwe tugaana okutambulira mu nkola ya Katonda
tuba tuwa omulaba ebbanga okukozesa obuntu bwaffe oba endowooza yaffe eno eri kano okuba nti tukola ebintu ebitagwana ebitaweesa Katonda kitiibwa. Amiina. Naye bwe tugenda tuyigirizibwa ne tugenda nga tutegeera tutandika okutambulira mu kisa ekyo Katonda kye yamala dda okutukolera kuba tutambula olugendo olwaggwa yamala dda kasita yafa n'aziikibwa n'azuukira atuwadde obuyinza okufuuka abaana tuli baana kati tulina kuyiga ngeri ki gye tutambula nga tuli baana ba Katonda. Tulina okuyiga obwa Katonda buno bwe bukola naye already tuli baana kuba twakkiriza. Twogera ku muntu omukkiriza. Twogera kati ku muntu omukkiriza. Kakati njagala tuddeyoko mu lunyiriri oluli mu Genesis kuba Amiina. Tukuwulira. Naleta bakubazaako mabega mwebale nnyo bati nze bakubazaako wali eri mukyandikibwa kire kya Matayo. Bwe ndaba Yesu ng'ayogera kugamba ndaba ng'alinga eyawaako abasajja bukebbeetu okugoba abakazi obw'obwenzi kubanga wali yayogera ku kya musajja bati alinga ate awo agamba nti wabula obw'obwenzi that means ekyo kyo yakikola ki yakisapootinga kati babanga sapootinze olaba ayogera ku musajja omukazi bw'ayenda omusajja amugobe alinga nti watya omusajja waba nti nobanga musajja yayenze ye omukazi awo talina kunoba atule butuuzi kubanga Yesu agamba nti kati bwe kiba kusaidiyo omusajja nga yayenze omukazi akole ki omukazi naye akole agobe omusajja yagoba naye nga awukiri kitya kati okusinziira Yesu ebiro bye yayogeramu yali ayogerera mu mateeka nga you cannot violate amateeka ge yalimu era ensonga lwaki byajjanga ng'ebibuuzo yali tasomesa ku kikwata ku bufumbo bamubuuza kibuuzo yali addamu bibuuzo yali amanyi bali kye baali bamunoonyaamu kuba baali bayagala bamukwatire mu mateeka ga Musa basobole okumutta kati bamunoonyanga kyolina okumanya nti enjiri zino ennya zituwa ki ekyaliwo mu buliwo Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Matayo, Marko, Luka ne Yokaana batuwa ekiriwo naye ebbaluwa zino ze zitusomesa ze zituwa okubikkulirwa n'okutegeera obwa Katonda buno mu Kristo. Bano batuwa ekyaliwo era tuyiga kati kiba kitwala omukristaayo okusomesebwa obulungi eri omuntu ategedde ekitabo kino ekya Bayibuli okusobola okuba nti tokitwala mu buliwo leka bw'osoma ekintu tokitwala nga bwe kiri kubanga ekigambo kya Katonda kibikkulirwa terwanga asoma novo nti bw'osoma novo bwekiti bwe kiri jjukira yali mu mateeka tukugambye yazaalibwa mu biro by'amateeka asobole okununula abaali mu mateeka so yaddangamu okusinziira ku mateeka nga bwe gaalinga yali ta favoring amateeka ga Musa ge gaali ga favoring omusajja gaali tega favoring ki mukazi. Katonda yatonda abantu bonna nga abaagala tasobola kubanga alina favor nti basajja bokka oba bakazi nedda era kyovula bwe yali abannyonnyola yabazzaayo ku lubereberye. Ate kankuzeeko emabega katono nnyo nina kyenjagala okwogerako nti buli omuntu lw'atamanya mbala ya Katonda ng'asoma ebyawandiikibwa bino kyova olaba ebbaluwa zino zitulaga embala ya Katonda okusinziira bwe baali bamumanyi mu ndagaano enkadde ne bwamanyiddwa mu bbaluwa za Pawulo okutegeera Katonda kiki kyali kubanga Yesu azze okutulaga embala ya Katonda bwefaanana kati bonna bannabbi bye baalanganga byonna azze okubiruŋŋamya azze okubituukiriza we bataakola butuufu azze okutereeza muye temuli kizikiza era tumulabye nga temuli kizikiza ekirala tumulabye bamuleetedde omukazi omwenzi bwe bamuleetedde omukazi omwenzi
era byonna bijjanga bikemo bajjanga abamukema balabe bamukwatire mu mateeka kyova olaba yakola ki yabagamba nti kumwenna asaliza omukyalo atayonoonako yabakuba omukazi ono amayinja kiki yali atulaga nti olwo ateekawo ekisa kitandika okuyingira kubanga mu biro byabwe omukazi yalina kukubibwa amateeka yalina kukubibwa amayinja naye ng'omukazi oyo yali yeebase yekka yalina omusajja n'omusajja lwaki tebabaleeta bombi neki naye baleetako omukazi yekka era yesu omuwulira amugamba atya tamugusalizza amugambye nti baliwo abakuvunaana nti mpaawo n'abagaa nange sigukusaliza naye genda oleme okwonoona toddamu kwonoona kikyatulaga nti kati otegedde kyobadde okola kibi toddamu ate kukikola so alaga ekisa kiyingirawo newankubadde yali mu biro by'amateeka naye yali azze okutulaga engeri omuntu gy'asobola okutambula okusukka ku tteeka naye bo bali kye baakolanga baakwatanga bukwasi tteeka lye baakolanga yesu osobola okubeera mu bufumbo omuntu n'ayenda n'omusonyiwa naye kiva ku kutegeera kwotegedde kristo wangisebo awewe ekitiibwa kati kyoyogedde ekkanisa olwaleero emirundi egisinga enjiri tugitwala mu buliwo naye waliwo ebintu kristo yayogeranga n'ab'amateeka n'ebirala ebirimu nga si bya kkanisa kubanga ekkanisa etandikira mu bikolwa by'abatume naye wano bwe tusoma wano olwaleero ebintu byonna yesu ne byeyayogeranga mu mateeka nga tutwala bitwali waleeta ekyokulabirako ekyo kye baleeta okumukuba amayinja baamusuula mu katego yesu yali talina ansa kuba yali mu mateeka teyali tabagamba nti musonyiwe bali bagamba nti oyo ajemesa abantu n'alyoka akitegula mu ngeri ye gyatamukubangako atakolanga nkamukuba ejjinja omukazi n'amutaasizaawo ekisa ne kikola nga bwe mugambye kubanga ekisa kyo kikulaga kibi kyokoze amiina ekisa okisaasira waliwo second chance mukama kubanga etteeka lyali ligamba nti pawulo agamba bw'ati mu baluumi nti obutuukirivu obuva mu mateeka bugamba nti anaagakola nga nawe obutuukirivu naye obutuukirivu obuva mu kimukkiriza bugamba nti omuntu akkiriza mutima gwe kaakati bw'okkiriza ekibi kyo obwo obutuukirivu butandikira kati enjiri ekkanisa olwali tutwala ebintu ng'ebiriwo Matthew, Luke, Mark byonna nga tubitwala tubyeteekako naye ebimu byali by'Abayudaaya. Amiina ssebo tweyanzizza nnyo kaakati kyetugamba ekyo nti tulina okusomesebwa ne tumanya ebiro ebyatambulibwangamu okuva mu biro okuva ku lubereberye kubanga tuddayo mu ndagaano enkadde ne twepaatiika ebintu ebyo byonna ebyali mu biro by'Abayudaaya kubanga mu biro ebyo eggwanga eryali liyimusiddwa yali ggwanga ly'Abayudaaya mukama mwe yayeerabisizanga newankubadde tebaatuukiriza ekyo naye yali abatambuza twali kiki tuyigawo mu byonna tuyigawo nti katonda yali atambuza omuntu okumununula okumujja mu kibi amiina kati baalina ebyabwe bye byakolanga nga eggwanga era ng'ebimu byali bikwata ku bo mu biseera ebyo naye ffe tuyingirirawa ffe tuyingiridde wano ng'amaze okuzuukira yes agassa omuyudaaya n'agatta n'omunaggwanga n'afuuka omuntu omu tewakyali muyudaaya tewakyali ffenna tuli mu kristo ffenna mwe twerabira amiina kyavuga agaali ekkubo n'amazima n'obulamu buli ajja alirya ekkubo ge mazima bwe bulamu kyovula nti tulina okusoma ebbayibuli eno mu kugitegeera nti we tufuna abantu abategedde ebbayibuli eno basobola otusomesa ne tutegeera kubanga abalokole tuli nnyo kigambo kiriki tulina tuteebereza ne tugamba ndoza katonda yali akola bw'ati ndoza kati yali akola bw'ati kyovudde olaba nti ne we tuli wano we tulaga
lwakuba nti tubadde tuseseetuse ekkanisa tubadde tuseseetuse okuva mu kifo kyaffe naye mukama yeebazibwe nti ate atukomyawo okutegeera atukomyawo wali tusobole okuyiga ate tuyigirize n'abalala kati tuli mu lugendo olw'okuyiga nga tuddayo wali we tulina ffenna tuyiga kubanga ffenna tusobya eri abalala bayinza oga nti abo batukuvu no ffenna tusobya eri bannaffe naye mu kuyita mu kuyigirizibwa endowooza zaffe zikomawo eri Katonda ne zikola ekyo ekitugwanira okukola ki okukolebwa tetulina gwe tusaliza musango wabula tuli mu kuyiga ekibuuzo kiri kiti nti omukristaayo amiina ndeeta kyakulabirako simanyi lwaki ebintu bino embeera eno efaanana bweti abasumba aba abayigiriza kati amateeka matwaza eri kristo yenkomerero y'amateeka yenkomerero y'okwesa obutuukirivu buli akkiriza siwo naye baana bange mbabuulire obufumbo okulaba kati nga bujjire butyo omukize bwe nakuliranga essomero lye tusomeramu kuliko ekkanisa kuliko kwegamba okuyigirizibwa kuno nga nkulaba siringa kwegamba okutandikira ddala omusingi gwa kuyigirizibwa kuno abaana abasoma nga bakulu okubatizibwa bakusoma busomi ekyo kiri sayidi zonna mu biseera ebyo kakati na bino n'okuva n'okusembera nga musomera bantu abasomera myezi obeneka nga kumpi 3 musoma kusoma kwa kusembera ku mmeeza ya mukama waffe kweteekateeka omwana nga babuteeka aliyeteekateeka ne musoma omusomo gw'okusibaako kati n'obufumbo bwe nakulira era mu kiseera kyekimu nga byonna mbiraba ku kkanisa essomero weebiri naye nga nkubulire obufumbo buno bwe tuliko kati obuyugunya abantu tebamalaga buyingiramu obukristaayo nga basoma omwezi mulamba bajja ne basoma kubanga waliwo abasoma nga bantu bakulu maama obudde bugenda tukwata bagenda tusalako singa kyendagala okubagamba waliwo okweteekateeka obufumbo buno okulaba nga bujjuma abasumba nabennyini ne bayigiriza abantu ekintu kye bagenda okuyingiramu ne baba nga biyingirwamu nga bakirinako emabega bazze bakisomesa ako enjigiriza yakyo obufumbo buliko nabwo entandikwa yabo amiina okutuusa lwe bakola ki lwe batuuka kubanjula nokukola ki naye nga bavudde eno nga babatendeka temuvuddemu yaa nti kati ebintu basomera bisomere kyekyo kye tuliko kati olunaku olwaleero kyetuyigiriza olunaku olwaleero weebale nnyo maama weebalire ddala okwongerezaako kyetuliko kyetwogerako olunaku olwaleero abatuwuliza olunaku olwaleero bannanga abooluganda bali ku Facebook nti divorce ekibuuzo ekiriwo ekibuuzibwa omukkiriza oba omukristaayo asobola okudivorcinga mukazi we oba mukazi we okumudivorcinga n'amuleka kyekibuuzo ekiriwo tukyayongera okuyigiriza n'okutunulira mu byawandiikibwa tayimu yino etugenzeeko naye twagala tusembyeyo ekyawandiikibwa ekisembeyo kye tugenda okusoma obudde budduka naye omutwe guno nno omukulu naye ate guli so sensitive eri abantu abamu baagala kumanya abamu bajja kuyiga naye ffenna tuyigira wamu tusobole okumanya amiina abooluganda njagala tugende atuzzaayo mu lubereberye 2 gye tuba tugenda tusome olunywa olw'18 tusome olw'24 n'olw'25 atugambye atya Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Olw'24 omusajja kyavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo ne baba omubiri gumu. Bombi bali bwereere omusajja ne mukazi we so
tebakwatibwenga nsonyi. Amiina. Ne baba omuntu omu. Tuddeyo Yesu buli lwe yasomesanga yabazangayo kuki ku lubereberye n'abalaga nti bannange okwawukana kuno oba okugoba kuno mu nkola yange tekuliiwo. Kyekyo lwaki yabazangayo newankubadde yali mu biseera by'amateeka teyavayolating amateeka nga bwe baali gayigirizibwa, newankubadde baali bamukema, naye mubaddamu mu ansa nabagamba nti temumanyi byawandiikibwa, kubanga ebyo byawandiikibwa byali biwandiikibwa ku ye. Amiina. Obadde olina kyogera okwongerako. Byali biwandiikibwa kwani? Ku Yesu Kristo. Bayibuli eno tugambye nti si kitabo kya bufumbo. Bayibuli eno ekwata ku Yesu Kristo. Ebisuubizo byonna bye baasuubiza mu ndagaano enkadde byali bisuubiza kwogera ku Kristo, kati byatuukizibwa mu Kristo. Kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwali mu Kristo, buli kisuubizo kye baasuubiza ekikwatagana ne Kristo naawe okirina. Kiba okwongerezaako, kiba kitegeeza nti tulina okuyiga. Otyo. Tulina tuyigaani? Tuyiga Kristo ono okusookera ddala ng'omukristaayo, then omukristaayo mu bufumbo. Amiina. Kubanga tujja kweyongerayo essaawa ziweddeyo, omulundi omulala tujja kukwata kuki? Ku Ephesians eno, Befeso eno nayo tugisunsule bulungi. Tujja kukwatako ku kigambo kya couch eno. Kiki nakyo kyeplayinga mu bufumbo buno? Kiki nayo kikyekola? Naye okusingira ddala tuyiga Kristo, kubanga Kristo ono yatuwa okutegeera, Kristo ono yatuwa okumanya ngeri y'okutambuzaamu obulamu buno. Saagala twerabire nti tuli bitonde. Amiina. Tuliko eyatutonda. Oyo eyatutonda ayagala tulowoozenga ye, ayagala tukolenga ye. Naye tunaakola tutya nga ye nga tetusomeseddwa, nga tetuyize okuyita mu byawandiikibwa, kubanga ebyawandiikibwa bino bye birina omulamwa. Amiina. Bye bitulaga buli bwe tulaba Kristo tuba tweraba, kubanga mu ye mwe tuli, ye gwe tukkiriza, bwe tukkiriza tuba twegasse wamu naye. Kati buli lwe tumulaba tuba tweraba. Kyekiva kitwala omukristaayo okuba nti asomesebwa oba afuna akadde akasoma ebyawandiikibwa bino mu butuufu bwabyo. Mu butuufu byabyo saagala twerabire nti tulina n'omwoyo omutukuvu ayongera okutuluŋŋamya, ayongera okutubikkulira. Ate tatubikkulira bye twagala, atubikkulira ye, atubikkulira karakita ye, atubikkulira mazima ge. So buli lwe tumanya amazima, buli lwe tumanya okutegeera kwe ne tufuna amagezi ago, tutandika okutambulira mu kwagala kwokwo, kubanga yatutonda for his own pleasure, so si our own. Remember, buli kye tukola kirina kugulumiza ye. Amiina. Kubanga ye ffe tuli kwagala kwe. Tuli mu kwagala kwe. Se kwagala kwe kulina okulabisibwa. Amiina. Abooluganda twagala obbaaniriza, mwebale kubeerawo, mbeebaza okubeerawo, okutwala akadde kammwe ne mujja okuyiga ekigambo kya Katonda. Kikulu nnyo okuyiga ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo. Kitegeeza nti buli lw'otamanya kigambo kya Katonda mu butuufu, n'enkola gy'ogenda okukola ebintu ebirala egenda kuba nkyamu. Naye bw'okimanya mu butuufu, kiba kitegeeza nti n'enkola gy'ogenda okukolamu ebintu bya Katonda egenda kubeera ntuufu. Mbaaniriza nnyo, mwebale kubeerawo era mbeebaza. Mwebale. Wiiki ejja tujja kuba twogera mu Luzungu ne mu Luganda. Olwokusatu twogera mu Luzungu, olwokuna twogera mu Luganda. Mwebale nnyo kubeerawo, musheyalinge. Aba cyberspace bannange tubeebaza. Musumba Saamu Bakwoli tukwebaza okubeera nti otuwadde omukutu ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda n'okusomesa abantu bayige ekigambo kya Katonda. Musheyalinge vidiyo eno abantu basobole okumanya. Mukama abawe omukisa. Mukyala Mubirwa tusabire tuggalewo.
Kitango omutukuvu tukwebazizza olw'akaseera kano ketuva okuyiga Mukama Taata kuyiga kuno okuyitamu ggwe Taata nannyini kiseera kwe kusaba kwaffe tyoyongere okumulisa amaaso gaffe ag'omunda tusobole okumanya okuyitibwa kwe watuyita era ng'omwoyo w'amagezi omwoyo w'okubikkulirwa mu kutegeera Kristo yeeyongere okulabisibwa gye tuli Taata ow'ekisa. Mukama Katonda ow'ekisa tukwebaza mu byonna tukwebaza olw'obulamu bwa buli kinnoomu abadde ku mukutu guno Taata ng'awuliriza kwe kusaba kwaffe nti ekigambo kyo kifune ekifo mu mitima gya buli kinnoomu era okwagala kw'okwa Kristo kweyongerenga mu mitima gyaffe nga tumanya nga tuyiga obugagga bw'ekisa kyo bwe buli Taata muffe era nga tuyiga olugendo luno lwamala eddo tuwanguza olugendo lw'okununulibwa watununula dda tuli mu ggwe naye kye twetaaga kwe kumanya olugendo luno lwewanunula tusobole okutambulira mu buwanguzi ti ebiseera ebisinga bwe tutategeera ki kye tuli mu ggwe tubula mu mbeera zino ze za bulijjo naye nga twakkirizibwa n'eggulu tuliyingira kubanga twakukkiriza gwe yajjawo ebibi byaffe n'otuula mu bulamu bwaffe kwe kusaba kwaffe oyongere okulabisibwa gye tuli Taata ow'ekisa era kwe kusaba kwaffe eri abasomesa abasumba abatume beeyongere Mukama Taata okubeera nga bali well equipped mu right doctrines nti bwe bayimirira okubuulira babuulira Mukama Taata amazima go babuulira Mukama Taata okubikkulirwa kwo olwo nno abantu balyoke basumulukuke okuva mulabe ebbanga ly'amaze nga abanyigiriza eri ababadde abali mu bufumbo tubateeka mu mikono gyo eri abo Mukama Taata abaseparatinga nabo tubateeka mu mikono gyo bonna kwe kusaba kwaffe nti okomewo nate okome ku mitima gyabwe endowooza zaabwe zigyemulukukire enkola ye ey'obwakatonda ate era okomyewo emitima gyabwe Taata nannyini kisa amaaso gaabwe gabikkuke galabe gwe Katonda ow'ekisa gayige okwagala ku Mukama Taata olwo nno ffenna tulyoke tumanye okutambulira wamu mu kwagala okussa ekimu okwo okw'omwoyo omutukuvu kulabe nga kulabisibwa muffe Mukama n'enkolagana eno ey'obwakatonda eyongere okukula muffe ng'abooluganda olwo nno obufumbo bulyoke bulabisibwa ekitiibwa gy'oli kubanga obufumbo buno Mukama Taata buliwo ng'aza mystery eraga Kristo n'ekkanisa Taata Mukama Taata tukwebaza tyoyongera otubikkulira obufumbo buno oyongera obugenda obuziba Mukama tutegeere enkolagana yo naffe olwo nno bwe tunategeera enkolagana yo naffe tulyoke tukolagane ne bannaffe obulungi tukwebaza mu byonna tusabidde eri abo Mukama Taata abalwadde tutuma ekigambo ekyo gye bali Taata nannyini kisa kyamaanyi gaagawonya ge gaba gabasisinkana eri buli ndwadde tuzigobera wala buli kunyigirizibwa kwonna tukugobera wala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ne tukkiriza okuwonyezebwa kwa Katonda okulabisibwa eri eggwanga lye tuli Mukama tuli kwebaliza abakulembeze tubakwebaliza nti Mukama Taata okoma ku mitima gyabwe ekisa kyo Mukama Taata kibawalulira gy'oli mu bulokozi oteekawo ekkubo ly'obulokozi gye bali olwo nno balyoke bafuge nga bafuga Mukama Taata ng'abantu babalabanga ab'omuwendo si mu kubanyigiriza wabula mu kubalabirira Taata tukwebaza nti okutegeera okwo okubawa Taata tukwebaza nti obulamu bulabisibwa gye bali mirembe gifugira gye bali Taata nannyini kisa Taata tukwebaza mu byonna nga tukugulumiza era tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Abooluganda mbebazizza nnyo tukomye wano olunaku olwaleero just you to remember that Christ is still on the throne. Abali ku cyberspace mwebale nnyo okubeerawo Mukama abawe omukisa. As His majesty fills the earth, is the Lord who breaks every chain. There is no other God, Jehovah. There is no other God. As His majesty fills the earth, is the Lord who breaks every chain. There is no other God, Jehovah. There is no other God. As His majesty. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV.